Alright, thank you so much guys for watching this channel. My name is Morris Jevons Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Otulo tukyandi muno nego otulo tuto tuweddemu era nze emyaka gyegyo mwazi okusedda mmwe mwamaze edda okuzuukuka tuli ludda weno eno tuli Pakwaki Pakwaki olwaleero tusanze ebintu bingi twazze tuyita mu Budongo is it? Yes, Budongo Forest. Yes. Purposely omanyi kakati no first of all soko nanoleseko kuba Aromatic Entertainment nsanyusa okubalaba mwenna omwami ono twatabuddeko naye kuba higher level and travel agents ne tujja ku tour gye twazzeemu twazze Pakwaki gye twazze tuli Pakwaki olunaku olwaleero wasigadde Kampala simanyi lwaki osigadde Kampala but twaze Pakwaki tumazeyo how many days now? 2 days. In tour yabadde limit kuba 3 days, yeah? Yes. 2 nights and 3 days. So twajja Friday. Yes, twajja ku Friday. So which means the 3 days it is a Friday, Saturday and leero Sunday. Yeah. 2 nights twatuuka Friday ne twebaka ne bukeesa 2 nights. 2 nights. Yeah. Tuweno kyensinza ogirabako lwaki nsoose n'okuyita kyensinza ogirabako abakyala n'abaami emyaka gyammwe bensinza okulabako lwaki kansooke noono lwaki emyaka kuba kati mwe mwali badde waka mugamba fete twagala ebyo byamalala kale mwe muvuddeyo okusinziira nze ku myaka gyange nze mba njagala obulamu bwange nneme busumbuwa nina okukola kyenjagala bwebanga tuwa nina okugenda ku tuwa yes mami lwaki nange era obulamu bwange mba njagala mbutuumire mu mbeera ensanyusa njagala kyenjagala kubeerawo mu stress emyaka gyendimu sijja stress saagala kweteekako nnyo stress njagala kulaba nsanyusa byokka era olaba nnyumirwa nnyo Aromatic era naddala gwe gwera mbadde simanyi nti nawulidde essanyu muvubuka ono neŋŋamba Mukama Katonda wange ng'ompadde ekisa banange nasanyuse era mpulira ndi musanyufu nze njagala kubeera nga ndi musanyufu kubanga emyaka gyange ndaba gigenda sigisanyukidde saasanyuka nze mu buto saasanyukako naye kati mpulira essanyu nga ntambula era obuzibu bubeerawo lwa ssente naye wemba ne ssente zange mba njagala neesanyusa obulamu bwange bw'oba n'akasente teri agambayo njagala nengenda mu kyensanyusa ate naddala bino Uganda ebyo bwe bityo bikunyumira nnyo n'abaana bange bakimanyi ti mama afanyumira Uganda era naddala ba Aromatic Entertainment Ju. Thank you so much for being there. Kisolo kye kyasinza okusanyusa mu bisolo byonna byewalabye? Ebisolo byonna bye nalabye gwe muziro gwange. Muziro ki? Omuziro gwange empologoma. Yansanyusizza obulamu bwange bwonna bwe nagirabyeko ne mpulira essanyu. Nawulidde essanyu. Omuziro gw'empologoma akabbiro ki? Akabbiro ziti mutuleke wabula akabbiro tetukajjukira. Akabbiro kagenze. Walabye omuziro gwo? Nze omuziro gwange tegwabadde mwebuli. Weddira mazzi ga kisasi? Munala nze neddira nakinsige naye saamulabe. Ennyonyi nakinsige naye saamulabe. Naye nalabye obunyonyi naye ng'ate si bunnakinsige kuba nze neddira nnyonyi nakinsige. Wedda nnyonyi nakinsige? Kampala okola mulimu ki? Such that omanyi platforms zino nze nzireeta so that abantu bendiko nabo oba oli awasobola okujja nabeera nga asobola okuwagirako kubogambye olumu akasente akamuga olumu katawanyamu kati oba oli awo if you get some customers from this platform ne bajja ne bakuwagira buli tu ogenda kubanga ogigendako anti kati nze munnange nze njoleza abantu bakulu ngoye obeera wa abantu baawo tubakoowole mu katundu awo
I just go in mu bantu bennyini endaga nemboleza katundu kikobeeramu abantu kati abantu b'empereerwe. This is my request. Mampita Morojirans Kaweesa, straight out Aromatic Entertainment. We are the biggest. We do the biggest. So please, abantu b'empereerwe mwenna mama mumunonyeko ina namba y'essimu. Mama mumunonyeko ku namba y'essimu eno abeere nga asobola okubooleza engoye afune ssente. Ate next trip tulagawa tugenda Bunjako Beach. Ogenda kulaba abaana bwe batambula nga bali sekete. Nitunga kanamba kesivu 0775 42 1761 1761 akanamba mukafunye bulungi erine ku WhatsApp so omuteekako so muterako olugoye n'olukuba bwoti teekako mami jangu njolezeeko ne bwe luba luddugala nnyo sente ziba nnyingi siyale mami ate gwe nze nkolera Mulago mu department ya orthopedic mu bamagumba orthopedic department. Nange vocabulary z'olusawo ezo orthopedic department. Yes, unit bagita spine theatre. Yes. Mulago. Yeah. Oh, kati abe Mulago. Na mukwano gwange bamuyita Senkala asamba nnyo omupiira atera nnyo okutawanyizibwa amagumba buli kadde abeera akaba bankubye endobo kati tufunye omusawo Mulago tetukyaddamu kutawanyizibwa magumba ekyo kiwedde ebyo bye munjagalako nemwe. But I love you so much, guys. Thank you so much, guys, for watching the channel. My name is Morojirans Kaweesa. Mami, yes. Twabadde tutambula. Yeah. Nendabanga muyayanira nnyo obusa bw'embogo. Yes. This kind. Yeah. Kati nno guys okubabulirako akatonotono is it envubu mbogo? Embogo. Nvubu. Njovu. Yes, enjovu ekyo kibeera n'agatu aganene. Enjovu nnene nnyo naye akakira kali bwe kati naye bwe mala okulya twabadde twatomedde ekintu twalowoozezza jjinja kumbe bubi bwa mbogo boyi weegenze n'esaasaanya bubi bwa njovu kati eno paati y'obubi bw'enjovu nemuneete buunya isubi byereere kati lwaki obututte obubi bw'enjovu buno obuntu mbututte abaana buno obubi bukola ku baana abakubiddwa measles kyekiva olaba nga mbututte abakubiddwa measles. Yes, abalina measles. Obubi bw'enjovu bwa mugaso ku baana abakubiddwa measles. Obubi bwa kasongo yeye obubi bwa kasongo yeye bo bwa mugaso ki obwo bwo sibumanyi. Yes. Okay, thank you so much. Neyanza. Mami neyanza. Mami pa microphone yange, Sorry. Tata. So kali mama nange neyanza. Omukulu. Okay. Thank you so much, guys, for watching the channel. My name is Morojirans Kaweesa, straight out Aromatic Entertainment. Mwebali nnyo mwebali ddala okubeera nga weemuli. Mwebali kubeera nga muwagidde Aromatic Entertainment for a very long time. This is something omukyala ngambye nti no omanyi bano bakyala bakulu be bakoze bino be bazze ne bagamba nedda katubeere nga tusobola okutambulamu. How about you? Why don't you come this side and have fun? Mwekuumira mu nnyumba munansonyiwa badde sinasookungi mapesa but thank you so much. Naye nga saagala weerabire tulina ignorance ekyatambulira ddala bulungi nnyo. Tulina scandal ekyatambula. Tulina ne movie yaffe empya gye bata pick and play ate nga tekyali mpya this time round kati ekuze
kuba bwe mbagamba nti mpya ebanga yakatandika naye kati ekuze so tekyali mpya kitegeeza ki nti olina genda ku channel yaffe emanyiddwa nga Aromatic Entertainment noba ng'olaba films zaffe ezo ne channel yaffe emanyiddwa nga Trust Films nobera mami jangu soko je kato nobera nga osobola okulaba movies but thank you so much have a blessed day tuli Kampala have a blessed day and bye.